ababaka ba Parliament ab'oludda oluvuganya wamu n'abo abava mu bitundu by'e Kasese batadde gavumenti ku nninga ete omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere n'abantu abalala abakwatiddwa mu kanyolagano akafiiramu abantu abasukka mu 6. King Mumbere okuteebwa okuva mu kkomera mu nkomyo gy'asibiddwa obunnambiro ewataliwo kakwakulizo konna. N'abantu abalala abagenzi bakwatibwa e Kasese ab'enjawulo nabo twagala bayimbulwe ewatali kakwakulizo. Ababaka ababadde abakambwe bawanjagidde gavumenti olw'ekitta abantu kye bayita ekigenderere e Kasese era ne batiisatiisa nti singa Pulezidenti Museveni tavaayo mu bwangu ddala n'ategeeza ku mbeera eno bakubyekwatiramu bavunaane buli muntu ssekinnoomu kw'abo abasirikale abeenyigidde mu kanyolagano kano. Mwami Museveni ayina okunnyonnyola buli muntu eyattiddwa ng'ogasseeko n'abasirikale ba poliisi n'aba UPDF kuba ye yabasindise okugenda bagende mu lutalo abamu ku bo gye tugambibwa nti nabo baafiiriddeyo. Okuno okulumba kwabadde kusobola obutabeerawo yadde essasi erimu okuvuga singa Mwami Museveni yakkiriza abantu abadde bagezaako okutegeeregana n'obukulembeze bwa Kabaka w'abakonzo. Omubaka w'e Kasese Municipal Centenary Franco ategeezezza nti ekitta abantu ekyatandise Ssabbiiti ewedde tekyabaddewo mu butanwa wabula kyabadde kya bugenderevu kubanga gavumenti eyagala kusaanyaawo obusinga bwa Rwenzururu. Gavumenti erina olukwe olw'okubatta n'okubasaanyaawo abantu babadde tebakitegeera. Naye ku luno yavuddeyo misana tuku n'ekuba abantu. Twagezezzaako okwogera ne President amatu yabadde agataddemu ebisaanikira nga tayagala kuwuliriza era singa constitution ebadde temuwa immunity ey'okuba nga mukulembeze atudde mu ntebe saawa zino yandibadde atemeza mabega w'emitayimbwa olwa command gye yakoze. Naye ate njagala kubulira bannansi Uganda kino ekikolwa ne bwe giba emyaka 50 oba emyaka 10 abaana baffe abazzukulu baffe bajja kulaba nti obwenkanya bubeerawo. Ababaka baagala bateekewo okunoonyereza okw'enjawulo ku kitta abantu ekigenda mu maaso e Kasese era nga n'asangibwa n'emisango wa kuwozesebwa mu kkooti y'ensi yonna. Tumaze okusaba abalooya baffe batandika okutunuulira obulumbaganyi buno n'abantu abaafiiriddemu. Okusooka buli muntu balabe enfa gye yafudde. Ekyokubiri buli musirikale wa UPDF naddala abakulu n'abapoliisi abeetabye mu bulumbaganyi buno buli omu agenda kuwenenemba n'omusango gw'okutta abantu. Y'omubaka w'e Nakaseke South Lutamaguzi Semakula alaze obwennyamivu olw'amaanyi amangi gavumenti ge yakozesezza okwaŋŋanga embeera y'e Kasese ekyaviiriddeko abantu abangi okuttibwa. Bo bano ne bagamba mbu abantu b'eyo Rwenzori nti beegasse naddala abakuumi b'omusinga tibafunye ebijambiya ne balumba poliisi. Tuganye bayinza okuba baagirumbye naye tosobola kuŋŋamba nti omuntu alina ebijambiya nti asobola okuleeta haamu eyo yonna gye twalabye. Twalabye ekitta abantu naye era tusaba abakulu abali mu gavumenti okiwa musaayi kinaakoma ddi. Ffe twali tulowooza nti ekiwa musaayi kirikoma waffe Luweero kuba luli beekwasanga nti Obote yali ngatta abantu. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.